Enjogera egamba nti enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bukutuka etuukira bulungi ku mawanga okuli Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Saudi Arabia n'amalala, anti olutalo olugenda mu maaso wakati wa Iran, America ne Israel, ensi zino zikoseddwa ebyensusso. Olw'obunkenke, amawanga gonna gaasindikiriziddwa okuggala ebisaawe byago eby'ennyonyi okwewala ebiyinza okuddirira. Olutalo luno terukomye kukosa mawanga galiraanye ensi eziri mu lwokaano gokka, wabula n'amawanga amalala naddala mu nkola y'emirimu. Wano mu Uganda, abamu ku bali mu kattu be ba kampuni ezitwala abantu ebweru. Okusinziira ku Ibrahim Boogere, akulira kampuni ya KHM Travels era nga yamyuka akulira ekitongole ekitwala kampuni ezitwala abantu ebweru, atutegeezezza nti enjege eno yagenda okubalukawo ng'alina abantu 15 ku nnyonyi mu lugendo okwolekera e Dubai, nti wabula bano baalagibwa okukomezebwawo olw'ekisaawe kya Dubai okuggalwa. Tulina abaana already abaali nga bali booked okutambula okutandika n'olunaku olw'omukaaga wiiki ewedde, ti abamu baali ne mu bwengula nga tebannaba kulandinga, ne babagamba nti airspace eggaddewo muddeeyo oba bazzeeyo. Okuva nga lumu March nsuubira n'akafiirwa tickets kati ezigenda okuwera 281 okuva nga lumu paka nga 5. Ng'oggyeko okukosebwa kuno okwasookerwako, bagamba nti kati baakoseddwa nnyo naddala mu byenfuna. So kitukosezza not only nti tufiiriddwa ssente, naye emotionally n'abaana baffe betutwala ne out there abaana balowooza nti ndowooza obuzibu bwe buli teri kutambula. Ate bo abantu abaakomezebwawo nabo kibabeeredde kizibu okubagumya nga n'abamu baatuuka n'okugaana okudda ewaabwe oluvannyuma lw'okukomezebwawo. Effect eno okudda engulu ejja kutwalira obudde bungi okulaba nti tutereeza n'okulaba nti okuddamu kutambula bulungi. Twagadde okumanya oba kampuni zino ziwuliziganya n'abantu abawangaalira mu mawanga g'Abawalabu gano be baatwalayo edda okumanya nga bwe bali. Twakwatagana na embassy era embassy yawadde guidelines engeri ki abantu abawangalira mu nsi zino okusingira ddala Dubai ne Saudi Arabia eri abaana abangi, engeri gye balina okubeeramu nga balamu, engeri gye balina okubeeramu mu bifo ebiri safe, engeri gye balina okutambulamu singa baba batambula. Bonna be tulina mu kampu gye bali, era tetunafunayo keesi ya Munnayuganda n'emu nti oba yakubwa essasi oba yakubwa ekikompola. So tukyali safe era nga tusuubira embeera ejja kusigala ng'eri bw'eti, era kye tusaba Katonda tuyambe. Wilberforce Munanula nga wa Haz Recruitment Company agamba nti wadde embeera tesanyusa essaawa eno, tebannaba kuggwaamu ssuubi mbu waliwo n'ebisaawe by'ennyonyi ebimu ebyagguddwawo okusobola okutambuza emirimu mu mpolampola. Tulina essuubi kubanga olwaleero waliwo ennyonyi esitudde n'egenda e Sharjah, era nga tulina essuubi nti n'endala zonna zijja kuddamu z'operating. Kyokka bano baagala ebisaawe by'ennyonyi waakiri bibaliyirire ssente ze bafiiriddwa olw'embeera y'olutalo egenda mu maaso. Zibeera cooperative naffe okulaba nga tetufiirwa ate nabo tebafiirwa nnyo. Bwe tusanga nga nabo tebakitegeese kuba bwe kiti, oluusi tugabana naye nga teri anyigiriza munne. Kyokka yo minisitule ey'ensonga z'omunda mu ggwanga esabye kampuni zino okugira nga bagumiikirizaamu okutwala abantu ebweru balinde embeera esookedde mu nteeko. Musooke musiriikiriremuko, musooke mukwatiremuko, mulindeko embeera emala okutereera eyo mu Middle East, kubanga wonna orisikinga kati n'ogenda eyo, first of all olumupya wakatuuka mu kitundu otuukira mu bbomu zigwa, so oyinza n'okufuna obuzibu bwabwerere. Bino ebijjidde nga wakyaliwo abantu abakyakonkomalidde ku bisaawe by'ennyonyi eby'enjawulo ng'essaawa eno tebamanyi kyakuzzaako. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.